nkwaniriza mu kitundu ekyokubiri ekyomunyo live nakati okyali mulabi mulungi ate bwobanga wakatwegattako tukwaniriza nnyo okusinza kwabadde erudda wano ku Salt Media okwa Vision Night tekugwa malojja tekugwa manyumya kubanga bingi ebyabadde mu kusinza kuno okwenjawulo wabula Omusumba Bujjingo wa House of Prayer Ministries International yeebazizza nnyo abantu bonna ab'enjawulo abawagidde obuweereza buno. Olunaku olw'eggulo ensi yonna yabadde yeetegekera okusiibula omwaka 2020 eyingire omwaka 2021 era ku kitebe kya Salt Media wabaddewo okusaba kw'okuwaayo okwolesebwa kw'abakkiriza eri Katonda mu ngeri eya ssayansi wadde nga abaweereza batono abakkiriziddwa okubeerawo basoose kukeberebwa okuyingira ssaako n'okugoberera ebiragiro bya minisitule y'ebyobulamu olw'okwetangira ekirwadde kya COVID-19. Abaweereza ab'enjawulo okuyita mu nnyimba nabo baweereddwa omukisa ne baweereza Katonda. Mu kusaba kw'amalya g'ekyemisana okukulembeddwamu Omusumba Bujjingo yeebazizza abakkiriza naddala bannayuganda olw'okwagala Katonda n'okuwagira emikutu gya Salt Media. Ategeezezza nti Salt Media ne House of Prayer Ministries International bayise mu muyaga mungi omwaka oguwedde nga sitaani ayagala kubisuula wabula aswadde. Tuyise mu muliro naye tubadde nga Shadrach, Mesach ne Abednego. Waliwo akaseera we kaatuuka nga buli mawulire abamanyi okwogera n'abatamanyi kwogera nga bali ku ffe. Setaani yajjayo n'agwa mu busitaani bwe asaanyewo kye bayita House of Prayer ne Salt Media. Era nekolo n'alemwa tumutegeeza nti bw'aba ayagala akomewo Katonda waffe tavaawo. Omusumba Bujjingo ategeezezza nti House of Prayer Ministries International egenda kujaguza emyaka 10 ng'ennaku z'omwezi 24 January ng'etudde ku ttaka obwaguuga ate nga bwetegeka okutandika okuzimba ekkanisa gaggadde eya Pentagon. Omusumba Bujjingo abikudde ekyama nti essaawa yonna Salt Media yakusabuukulula rediyo ey'omusanvu ng'ebyo byonna biruma sitaani. Mu myaka 10 radio mukaaga weziri instead tugenda kwongerako ndudde nga mbagamba ekigambo ekyo naye essaawa yonna tugenda kwongerako kubanga radio erinayo ka advantage nti otambula nayo ku kasimuko. Yeebazizza gavumenti ya Uganda n'olukiiko olwa Uganda Communications Commission olulungamya emikutu gy'amawulire olw'enkolagana ennungi wakati wa Salt Media n'ebitongole bya gavumenti n'asabira eggwanga emirembe. Sofa twebaza UCC, twebaza gavumenti ya Uganda okutukkiriza amidst all the criticism, amidst all the challenges, amidst all the storms. The government and its UCC, they have never come against us. For that we thank God. At least it has been individuals, but not the government. So, Mukama, abatuwere omukisa aba UCC, atuwere government omukisa mu linnya lya Yesu. Okusaba kuno okw'amalya g'ekyemisana kwetabiddwako obukadde n'obukadde bw'abakkiriza nga basinziira ku mikutu gya Salt Media okuli radio, TV, Facebook, YouTube ne Salt Media app okwetooloola ensi yonna. Byatumwebaze Godfrey, Salt TV, Omunyo.